Yes, Red Zone TV kuoli nga bulijjo bali kubanga okyagoberera yona gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad nkakasanga mwenna mwabirabye yamaze okubanga asiibulwa okuva mu ddwaliro erya Aga Khan mu ggwanga erya Kenya. Finally Segirinya asiibuddwa era ng'essaawa yonna agenda kubanga ate alandinga mu ggwanga Uganda. Ntegeddeko nti ekawempe ekiri ekawempe abantu bali mu ngoma bategese betegekera okwaniriza Segirinya Muhammad. Mr. Updates bali mu kubanga betegeka bamwanirize mu ngeri ey'ekitiibwa. Honorable Segirinya mwebale kusaba asiibuddwa naye ngera omanyi nti embeera tesobola kuba nnyangu mu nnaku ezo zennyini ezisooka, wabula njagala nsooke nkuwa ebigambo bye ye yennyini nga ayina ensonga zayogerako, wabula nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bye kansooke nkuwe akatambi kano akatambudde nnyo nga personal assistant we ayina ensonga za nnyonnyola era ye yategeezezza eggwanga nti Segirinya asiibuddwa officially. Kankakuwa okawulirize nkuwe n'ebigambo bya Segirinya bye yayogedde nga tannaba kubanga ava mu ddwaliro newankubadde yadde asiibuddwa, then nziye tubeere nga tugenda mu maaso n'ensonga zino. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe kirira onsawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ebeere nga tomissinga nsonga yonna. Nze Alex Luswa Lwemba, nze myami omubaka Muhammad Segirinya, njala okutegeeza bannayuganda nti Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi. Honorable Muhammad Segirinya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro Aga Khan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment. Mu ngeri enjawulo oba mu bufu ebumu njala okwebaza Parliament y'eggwanga Uganda okujja on board nekola neketalinga abuse Honorable Muhammad Segirinya nezisasula era nemujjanjaba. Mwebale nnyo institution ya Parliament mwenna. Mu ngeri enjawulo era nebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bonna. Nimusanyufu nnyo nteereddwa era nenzibwaka. Abalunzi b'abekawempo bagamba ki? Abalunzi bategeeza nti buli kimu kiwedde era enze waka. Amiina. Nimusanyufu nnyo nfu nteereddwa era enze waka. Abalunzi b'abekawempo bagamba ki? Abalunzi bategeeza nti buli kimu kiwedde era enze waka. Amiina. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Segirinya Muhammad nga bw'omuwulidde bambi embeera ekyali ya bugonvugonvu naye nga nkakasa Segirinya Mr. Updates embeera ejja kuddawo abeere nga ataddamu okukwasaganya emirimu gye. Bigambo bingi bibadde byogerwa, abamu badde bagamba balindeko okubanga bamukomyawo, balindeko okubeera nga ate asisinkana abantu, naye enteekateeka zakoleddwa dda mu bitundu ebyekawempe bategese okubanga bamwaniriza okusinziira ku muyambi we oyo gwenkulaze amanyiddwa nga Luswa. Kakati Honorable Segirinya Muhammad ono waliwo omulundi gwe yali yatwalibwa mu ddwaliro mu ggwanga lya Netherlands mwaka gwa 2023. Segirinya era yasiibulwa mwezi gwali gwa mwenda omwaka ogwo 2023 ne bamusiibula okuva mu ddwaliro n'akomawo. Oba mujjukira we bamwaniriza ku airport n'ebimuli nkakasa ebiseera bye mbijjukira. Wabula Segirinya Muhammad obulwadde yamalawo wano ebbanga ttono, yali atandise okukola ku mirimu, obulwadde ne bumuddamu mpola mpola nga bumukuba, embeera n'egenda ng'etambula eyonooneka mpola mpola paka Segirinya bwe yaddamu n'abeera nga atwalibwa mu ddwaliro eryo erya Aga Khan
mu ggwanga erya Kenya. Kati olwaleero yamaze okuba nga asiibulwa. Kitegeeza embeera tebadde nyangu okuviira ddala we yaviira mu kkomera. Jjukira tukuwadde sitole y'ekkomera yonna n'engeri gye yagendayo. Ssegirinya Muhammad bwe yali agenda mu kkomera teyagenda yekka, baamusiba ne Alan Sewanyana era ebibuuzo bibadde bingi. Bannayuganda nga beebuuza Alan Sewanyana nga tafunye nnyo obuzibu, Ssegirinya baamusiba alina obulwadde bwe oba naye ate ye yennyini mu kamwa ke yavaayo n'ategeeza nti mu kkomera gye yali gye yaweebwa obutwa era nga bwe bubadde bumutawaanya oba nga bwe bumutawaanya ebbanga lino lyonna n'okumutuusa okugenda mu malwaliro ag'ebweru w'eggwanga okubeera ng'ate afuna obujjanjabi alabe nga adda engulu addemu okuba ng'akola emirimu gye. Alan Sewanyana akiikira Makindye East tannaba kuba ng'afuna embeera yonna era Bannayuganda ebibuuzo bingi bye beebuuza ku musajja oyo, naye wano ku Region TV nze nja kuwaako ensonga ze mmanyi enkulu ku nsonga ya Honorable Ssegirinya nti kati awonye era essaawa yonna agenda kuba nga alandinga mu ggwanga erya Uganda, addemu asisinkane ku bantu be, addemu akiikirira abantu be, embeera ebeere ng'etambula. Gwali ku mukutu gwa Region TV njagala okutegeeza Ssegirinya ono ebimu ku birwadde bibadde bingi naye ng'ekisinga obukulu bwe bulwadde bwe yavaayo n'ategeeza nti buva ku butwa. Era bino yabyogera ng'akyalina mu kkomera bwe baabaleetanga mu kkooti bannyonnyolanga ebizibu eby'enjawulo bye baayitangamu, wabula ng'ate ye Ssegirinya ensonga ze zaali zanjawulomukko ku za Alan Sewanyana. Bwe muba nga mujjukira ebiseera ebyo mwabazze bagoberera emikutu gyaffe tuzze tubikutuusaako byonna ebibadde nga biva mu makomera eyo. Ssegirinya baamutwala mu kkomera nga bamulanga ki? Baamugamba oba baamuteekako omusango ogw'okubeera nti alina connection ku bijambiya, sinakindi okuba nga ye yatema ebijambiya abantu b'e Masaka. Newankubadde nti omusango gwe baaguleetera oba we baamuvunaanira ate yali bweru wa ggwanga, yali mu ggwanga erya Netherlands nga bwe nakugamba emabegaawo nti yali agenze eyo okubeera ng'asakira abantu b'eyo, wabula gye baakamutemera ne bamugamba ssebo watemye abantu ebijambiya e Masaka, era omusango ogwo ne guba nga gwe gwamutwaza mu kkomera ne we twogerera nga gye yafunira ebizibu ebimutuusizza ku kino. Naye nga eky'omukisa omulungi Ssegirinya Muhammad amaze okubeera ng'asiibulwa mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan, era ng'essaawa yonna embeera yonna gy'ayiseemu okumala emyezi egikunukkiriza mu 6 nga Ssegirinya ali mu kkomera we twogerera amaze okuba nga asiibulwa. Essaawa yonna agenda kuba alandinga wano ku Region TV, tugenda kuba tubikutuusaako. Just beerako ate na subscribe nga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Nyongera okujjukiza ne ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 ate naba kubanga ogendayo side eyo gendayo ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Ate nga sinaba kubanga nva wano gwe munnange agoberera omukutu ogwa Region TV saagala na kano nkakuyiseeko era kkiriza nkakutegeeze ye Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa Enjeru mu bitundu by'Ejjinja oba ku luguudo olugenda Ejjinja, akola ku bizibu eby'enjawulo nga wenzize mbikugamba, asumulula emikisa gye baasiba oba bakuyoola ebigere abikwasaganya, sente tezirabika bulungi abikwasaganya, ensonga z'omu maka amaka tegagenda bulungi gayuuga bufumbo buyuuga byonna abikwasaganya. Oyagala genda bweru bintu tebitambula bulungi nnyo nga bwe wabibala byonna asobola obbikwasaganyiza bulungi nnyo ku nnamba eyo gy'olaba mu bwaguuga bwayo ku WhatsApp kweri osobola omukoonako ne muba nga mukikwasaganya bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako Region TV kwoli.